Tetuse bantu mukitegera fetuli batweyiya tetulina. Ekikwekweto kino kikoleddwa aba KCCA nga bali wamu ne poliisi ya Jinja Road mwe bakwatidde abavubuka 13 n'abawala 2 nga bano babadde bamaze ebbanga nga banoonyezebwa olw'okutulugunya n'okubba abantu ababeera bayita mu kibangirizi kya Centenary Park. Bano basangiddwa nga beekwese mu bimuli by'omu kibangirizi kino bo beewozezzaako nga bagamba nti babadde bazze kuwandiisa layini zaabwe ez'amasimu ate abalala nga bagamba nti babadde bawummuddeko oluvannyuma olw'okkoowa nga bava okutunda ebintu byabwe. Apande nawe omusajja nawe wali olwadde amaanyi negakukula agatambula mbadde ntudde butuuzi wali badde bo aba KCCA bategeezezza nti abakwatiddwa babadde batandise okuba omusirikale wa KCCA ekintu ekibaviiriddeko okukola ekikwekweto kino. Abakwatiddwa batekiddwa ku kabangali ya poliisi ne batwalibwa ku poliisi ya Jinja Road ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Basangiddwa n'ebicupuli bya $, wabula bye babuuziddwa gye babadde babitwala olwo ne bategeeza nti babadde beeyiiya. Mu ngeri y'emu abasuubuzi n'abakozi ba KS mu katale ka Nakawa ku ploti ya 36 beekalakasizza nga bakotte ebipande okuwandiikiddwa ebigambo ebiwanjagira Pulezidenti Museveni abayambe kuba KCCA ebagobye mu katale we bakolera nga kati tebalina we bagenda kukakalabiza mirimu gyabwe. Musayi bwe yali yagamba abavubuka bakomye okwekalakasa naye tunakoma okwekalakasa nga batunyigiriza. Tetwagala kukola bikolwa bibi naye batuleke omutembeeyi bamufunira akatale wakolera naffe batugambe nti tubajja wano tugenda bateeka wali. Pulezidenti Museveni yatugamba abavubuka tukole kampuni etukole ebyemikono tubanga tukulaakulana. Ffennaka wano tukole kesi eno nga bw'ogiraba tugikola na mukono eno nga bw'ogiraba. Decent Segujja yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.